obufutwa obutemu n'obutayagaliza nga buli omu yalowooza nti alina okubeerawo wala tebasobola kubeerawo era tebasaanidde. Kati muganda wange Mathias Walukaga nkutegeeza wegendereze nnyo abantu b'odiringa nabo boyagala okujja mu kifo ekyo essente bazirina ate bakozi ba state nga bw'okimanyi. Era omwami yalabikiddwako ono mu meeting ezimu ng'ali mu kwogera ebigambo ebikikinike ng'era agezaako nnyo okuddamu okukaatiriza nti yagenda okuddako nga president w'ekirama kya National Platform. Naye nkusaba tomuwabudde wegendeza ku kyenkugambye ekyabawala bagenda okukubira amasimu sinakindi nga bakkubidde dda. Missoni yaabwe yakukwata butambi babuteeke no ku mitimbagano akawo kajja kuba kaweddemu. Naye ate ng'ekyobutambi okitadde awo wegendereze nnyo entambulayo gy'olya gy'onywa n'abantu b'okulaga nabo n'amasimu gennyini ge bakkubira aga direct call bajja kulikodinga oyo eriga ebigambo bitakwatagana bo bakozesa omukisa ogwo okuba nti bakozesa chance eyo okuyisaawo bye baagala. Kati gwe Mathias Walukaga nkutadde ne bakomrade balala mwenna mukozese vidiyo eno okubanga mwetangira omanye okulinda sibuti ensanafu etambula egaludde. Awo nvuddewo buno bakajala buweereza bannayuganda mwenda bali mu diaspora nti ekitongole ekya NIRA kiri mu kulanga nti kigenda kujja mu diaspora okutandika okuwandiisa bannayuganda mu kufuna endagamuntu. Ekigambo ekyo bw'okiwulira okufuna endagamuntu okubawandiisa kisawundinga bulungi nnyo, it's a good ideology oba it's a good idea, naye temumanyi kiki ekiri emabega. Kansooke nkubuuze gwe comrade ali mu diaspora wava Uganda ng'ekulemye si bwe kiri nti ye n'ogenda okunoonya ekigula magala eddiba era bwe watuukayo walina okufuba okulanga ofuna ebyogera mu nsi eyo osobole okufuna obuddamu oba osobole okubeerayo ng'okola. Kitegeeza nti mu mbeera ze ez'obutuuze wabukyusa wafuuka wansi eri. Kyobula dde oba okumi mu Uganda abaafunadde empapula bakusaba oddemu osabe visa ng'oyingira Uganda si bwe kiri nti ye. Kati NIRA erina ebintu bibiri byeyagala okukola. Najja netandika okuexposinga bambega ba Museveni aba ESO aba ESO abakolera mu banka ezijjo bakolektingako data oba okubajjako ebyafaayo byammwe nga banka zigamba mujje tubagulirawo akawunti, kampuni ezitunda amataka, kampuni ezizimba, kampuni za insurance n'enzikuba nga nkuba mu America, Bungereza ne mu Europe. Bwe namala okuba kampuni ezo za ISO oba government zekozesa okujja okubega bannayuganda bajjako data. Kati Museveni yabadde alina okukyusaamu butya bwagenda okugatheringa data. Kati kwe kusindika NIRA nti ejje etandika okubawandiisa abamuze bujje endagamuntu zammwe abamufuna endagamuntu. Nenjala kubuuza bw'obanga wava dda mu Uganda n'ofuna obutuuze bw'ensi eyo nga ne mu Uganda okuyingira weetaaga visa bakwagaza ki? Bakwagaza ebintu bibiri. NIRA egenda kugenderamu abantu ba ESO. ESO kitegeeza External Security Organization bambega abegere bweru w'eggwanga Museveni baakozesa. Ekiruma Museveni alina abantu baatala bakulada ng'ate balina ssente ate nga beetegefu okukyusa eggwanga eryo akyabanoonya. Alina banoonya mu nkolerwa yalina banoonya mu nkola gye bayita data collection. Nti olw'okubadde wafuna obutuuze naye ng'oli munnayuganda okyagala okudda ewammwe. Kati yasindise NIRA ejje eyisa obulango obwo bwattu mugwe mu katego kaabwe keekalwa. Akatego akasooka baagala bajjako ebyafaako mwenna okuva e Uganda n'okutuuka mu America gy'oli kubanga bajja kumanya balina okufuna amanyago, balina okufuna address yo e Uganda gy'ozaliwo bazaddewo, balina okufuna address wobeera mu America mu America oba mu Canada oba mu Bungereza oba Europe. Kasita bafuna address oba bakutegedde. Bannayuganda bangi bafa mu bintu bitategereka mu diaspora. Kati mwegendereze nnyo. So ekyo ayagala kufuna information bakwatako agikozese mu ngeri ye ey'okubabega. Ekira kye baagala okukozesa mu data oyo mu Uganda buli bwe tuba tugenda okulonda muwulira nnyo ekintu kya kampuni za gavumenti, kampuni z'abantu naye nga obusinga obungi z'abasajja Abanyarwanda. Omuli amasomero, omuli banka, omuli obutale, omuli buli kimu kyonna ky'omanyi nga kirimu omukono gwa gavumenti. Nga basaba nnyo ennini namba z'abantu ez'abazadde oba ez'abantu bayise kinnoomu nga bakuggyako nnini namba. Nnini namba ezo bazikozesa okuliyetinga database ebayambako okugenda okubba akawulo nga bakuliyetinga voters register. Nga bakuliyetinga voters register. Era mukiwulidde nnyo kuva mu 2019 nga tulwanya ku kintu ky'okusaba nnini nambazi tekikomanga. Mu butale
basaba nini namba, mu masomero basaba nini namba, mu makampuni basaba nini namba, mu banka basaba nini namba kubanga baagala zikozesa okukola data gwe bagenda okukozesa mu voters register nga bakolagana ani ne EC. Kati gwe comrade ali Bulaaya bazzo kujjako data wo si lwakuba nti baagala nkubuulidde omuteeko ogusooka. Omuteeko ogwokubiri gwa collectinga data wo mukozesa mu kalwa akajja. Mujjukire nti baakisiinyaako nti baali baproposinze bannayuganda bonna bali mu diaspora balonde nga kijja kubeera kizibu nnyo Uganda okusaasaanya ensimbi okutandika okuteeka polling station ku buli embassy ya Uganda weeri nga ne bannayuganda kibankinza obbamu obuzibu okujja ku embassy ezo okulonda. Kati balina kikola batya? Balina kubasindikira nira ejje bajjeko data bamukollectinga muzze Kampala bamukonvertinga muteeke mu registers bamulondese. Kandi otegeere nti amagezi gazze. Oba onfunye bulungi nnyo. Kandi oze nti amagezi gazze otegedde nti bagezaako nnyo ne baleeta proposal nti bannayuganda bali mu diaspora balonde kubanga bangi. Kiteeberezebwa nti waliwo obukadde obuwera obusatu owa bannayuganda abaafuluma eggwanga eryo. Ate eyo enamba yentono, tuyinza okuba tuli mu miliyoni nga 4 ezafuluma Uganda. Kati Museveni enamba ezo azaagala zinoonya mpolampola ng'ayita mu NIRA. Kati bw'amala okucollectinga data oyo bagenda mukonvertinga bamukole mu voters register mubenga mulonzi automatically nga temumanyi. Yensonga lwaki nzize ekipayopayo bategeeza ku nsonga zino nga nenda bugisimufungize buli muntu ali mu diaspora ng'ava mu Uganda olw'embeera embi, ova mu Uganda nga tolina kyakulya, tolina kyakunywa, tolina woosula n'ofuna omukisa n'ofuluma eggwanga eryo. Sigala ku mulimu gwo, kola oli munnayuganda teyagenda kujjako bonnayuganda bo. Tulwane empaka nga tuggyeko abaseddekezi abajja okuwamba eggwanga lyaffe. Ekyo nakyo nkibagambye mwegendereze nnyo NIRA laavu yagiggyeewa. Bw'oba nga bannayuganda bali mu diaspora muba mu passport ng'oli asobola okwapplyinga passport okumala emyezi 6 mwaka nga tafunye passport. Mujjeewa laavu mu aba NIRA okujja okugamba nti mugenda kuligistinga bannayuganda mbawendaga muntu. Kitegeeza ye system eri gye mbasomedde nti nasooka n'enkuba kampuni zonna ze baali basindisa ocollectinga data omuli eza insurance, eza banka, eza kampuni ezizimba n'ebikampuni baali basindise ne conventions ezisinga obungi bwaba omugenda mu conventions mwinde ebitabo mu registeringamu nga muteeka details zammwe nazo conventions zigenda zifa ezaali zibadde mu diaspora ezaali z'amaanyi. Kati alina okumakinga sure nti asindika ebitongole bino bijje bacollectingeko data. Mwewale nnyo bajjako data nga bayita mu NIRA. Ekyo mukitegedde. Kati gwanira bw'owoolya nga kikoze bubi ne Uganda ne EC Electoral Commission munansonyiwa. Nze ebyange mbakuba obudde bukyali munnayuganda ne yeesalirawo. Kati gwe munnayuganda ali mu diaspora please togeza n'ogenda oba kujjako data bakuwa nini namba oba bagenda ku registeringa ofune national identification no. Kubanga already national identification abasinga obungi bataba bannayuganda bazirina ewaka. Lwaki bannayuganda baderenga obwa national identification card? Kati musaze obalumba mu diaspora amba akyusadde obutuuze abala bawaŋŋanguka mubaagazaaki mwali mubakolera ebisobola babeeza mu nsi yaabwe ne babaviira. Lwaki mbalumba mu diaspora okujjako nti mwagala batta? Awo tuvuddewo. Ensonga endala njagala tegeeza Abaganda baffe bonna abasavinga mu ggye lya UPDF wonna we muli naddala abasindikibwa ku foreign missions omuli Congo, South Sudan, omuli Somalia n'ensi endala. Naye leero ngenda kwogera ku nsi ya Somalia. Abazadde b'abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala abagenda okusavinga mu ggye lya UPDF era nga abaana bano baatwalibwa e Somalia njala bategeeza abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi oba abakyala n'abaami abasavinga mu UPDF bambi ge bakaaba ge bakomba. Abaana abo basula bubi, balya bubi, ate nga ne ssente zaabwe tebazifuna. We twogerera olwaleero omwezi guli oguwedde wagwayo ennyonyi n'etta abavubuka bayitirivu nnyo naye tebawabulya baani abaafa. Ekyo ne bakisiirikira kiyitaawo naye nga kaali kakodyo kaali kakutta bannayuganda. Kye basooka okukola buli musirikale yenna asavinga mu Somalia ateekeddwa okuba ng'afuna $500 plus wabula baazisala ne zifuuka $500 mwaga $540 naye ne $540 ku akawunti zaabwe teziriiko.
eri abasavinze omwaka eri abasavinze emyaka 2 abamu nno batuuse okudda e Uganda nga tebasanze ku account wadde n'ekikumi weewunye omwana alina funa $15 bazisa ne zifuuka $5 mwana ze milioni 2 ne milioni 2 okumala omwaka mulabo mu myaka 2 sente zaba ku account eziriyo kati kiki babakoze uliriza bulungi nnyo abajasi abasuubirizibwa okubanga bawera 500 bajjidde Somalia weeks 3 bwe bajje Somalia tebabayingiza Uganda babayi Kenya Nairobi bagamba buli omu wezuule onoonye butya bw'otuuka ewammwe Uganda nababalekaako nga tebawadde wadde n'ekikumi tebawadde ne sente tebabayingiza Uganda batadde Kenya abaana ne bakubira ab'enganda zaabwe ne babaweereza sente zasobodde okugula tiketi za baasi wakati w'emitwalo 18 ku 15 ne bayingira ewaabwe ne basuubira nti bakulu bano bagenda kutuuka mu Uganda basangeyo sente zaabwe ekyabakubye enkyuka buli musirikale eyagenza okukebera ku akawunti ye yasanze tekuliko wadde ennusu n'emu ng'ate buli musirikale asavinze omwaka alimenti okusangako milioni 2 mwezi milioni 24 kitegeeza buli mwaka buli mwezi omusirikale yabadde afuna milioni meka milioni 2 kati gwe bafuna monthly allowance oba gwe bayitanga monthly allowance gwe balina ofuna ze basikale nabo bonga babasirikale balina ofuna babawa emitwalo 10 ku 15 njagala ombuulire omusirikale ali Somalia emitwalo 15 surviving ate najjo kubanga mmanyi nti egyo gyaweerezaako n'abantu be mu Uganda kwalina okugulako sabbuuni kwalina okugulako kologeti kwalina okugulako emmere kwalina okunywako amazzi kati ku mitwalo 15 gya Uganda omusirikale oyo surviving atya era family yagirabirira atya on top of that bavudde Somalia mbajjeeyo mbaye Kenya bafunye engeri gye bayingiramu Uganda okutuuka ku account abasavinze omwaka tebasanzeeko sente milioni 24 abasavinze emyaka 2 kitegeeza tebasanzeeko milioni 48 teziriiko wabula bagezezaako complaining abasajja n'abakazi bano babagambye nti sente zammwe zijja kujja zikyalina we ziraalidde kati musuubira nti abaana b'abantu ababasomesa balina family bagenda kulera oddawa naye mwongera kuzimba fulaati mwongera kugula motoka za bbeeyi abammwe temubatwalayo ku mission kati ekisinga okuba ekyobutemu ennyo era bino mbigamba nnyo bannayuganda tulwana nnyo tukyuse eggwanga eyo bano abasajja tebatwalayo baana baabwe oba abantu ba family zaabwe abantu ba tribe y'abanyarwanda batwalayo bannayuganda 1 enamba y'abannayuganda bwe yakyumuleetinga nebeera nnene nnyo nga babanja ssente nnyingi ng'abatega ambush ng'abattire Somalia kiba kitegeeza nti abantu abafiiridde Somalia baba tebagenda kubanja era n'emirambo olumu tebagizza ng'ate omwana oyo bw'afa UN oba African Union eri supposed omusasula milioni ezisukka mu 10 plus nga compensation olw'okufiira obulamu bwe nga sere esasula puki esasula family wabula tukoze okunoonyereza ng'abaana bakafiire Somalia family zaabwe tezifunanga wadde omunwe gw'ettooke wadde ecupa y'amazzi ninga endagaano esayiningibwa nti singa omusirikale afiira e Somalia wa commission yeyo family erina okuba nga esasulibwa obukadde 10 plus ku buli mwana aba afudde njagala ombuulire gwe muganda ng'ali kuno bannayuganda basirikale bakafiira ameke Somalia wali owuliddeyo family ani gye basasudde sente zino Museveni Salimu Sale ne mutabani wa Muhoozi bwe bali mu kulya sente zino buli mwana avaayo okwogera ku nsonga zino either osobola okufiira Somalia oba bodde Kampala bakuteeka mabuusu lyekkomera bakuteekamu erya poliisi erya wansi nga towoozezza bagenda ku disciplininga okomekereza bakubi obutwa bakusse nga tolina kyogenda era kyovula nti balakisi y'embuya bombo abasinga obungi abaana abaliyo mu seemwayi be baana bava ku foreign mission nga beekyanze baagala sente zaabwe nebazikiriza eyo yensonga lwaki nti Somalia tewavayo buvuyo abaana battibwa olw'ensonga nti abaana batuuka ekiseera nga sente zebabanja nnyingi nnyo naye ng'ekisinga okwewuunyisa UN ne African Union buli luvannyuma lw'ennaku 28 sente z'abaana bano bazisasula Nyandwe bazisasula Museveni ne gavumenti basasula abaana abo netababawa sente abaana abakyala n'abaami bano balina abaana balina family balina buli kimu naye bo abaabwe basigala nga bafuna omusaala kano imagine nti abasirikale ba SF sabasinga obungi ba foreigners nga Banyarwanda
bafuna daily allowance, balya bulungi, basula bulungi, bambala bulungi, abaana be part of family zabo zifuna benefits nga n'omuntu akyali mulamu, tebagenda ku foreign mission, babira mu kweta ya mu Kampala Wakiso okuuma family ya Museveni kubanga UPDF yo bagivaako bakola byabwe. Kino njagala kulabula bannayuganda mumpulirize bulungi nnyo, mwegendereze nnyo ebintu bigenda mu maaso mu Uganda. Muli mu kwebaka nenga Katonga ajjula, muli mu kwebaka nenga Katonga ajjula. Mbadde nga nzija mbagamba ebigambo bino nenga mwesuleegwa naggamba kati mutandise obbirabako. Mwe basajja n'abakazi basavinga mu UPDF mulina kusavinga bannayuganda, si famire ya Museveni, kuba mumaze okizula Museveni si munnayuganda nenga atali mu kukola effujo eritwala ensi yaffe. Njera kutegeeza go omusirikale wa UPDF nawoli, please wake up before it's too late. Muli e Sudani mukuuma gavumenti ya Sudani eya Salva Kiir munnayuganda, era sente zammwe bazibawa tebazibawa, lwaki batwalayo mu tebatwalayo banyarwanda bannaabwe? Muli e Congo mulwana entalo za gold eziri personal n'okuuma abakolera ekkubo, muggulira ekkubo abasajja ba Rwanda to occupy Eastern Central Africa. Mu basajja ba UPDF temumanyi kye muli mu kuzannya. Wano kansooke mbategeeze, mission ya 50 year Tutsi dynasty tekoma mu Uganda. Uganda lyejjaluliro, Uganda lyejjaluliro. Webagenda okulikulutingira, webagenda okujja finance ezigenda obayamba. Mission yaabwe yeno wano wammanga. Bwebaka picturinga Uganda ne batandika okwalula, ne bakwata Rwanda ne batandika okwalula, ne bakwata Congo batandise ojjaluliramu, bakutte Burundi bajaluliramu, bagende Tanzania bajaluliramu, bagenze Kenya bajaluliddemu, bali Sudani bajaluliddemu, bagenze South Sudan bajaluliddemu, bagenze Ethiopia gye bali, Central African Republic bagenze, olwo batandise okukola kye tuyita dynasty. Mission yaabwe yakutwala ensi za East ne Central Africa bagendeko ne mambuka nga baagala ensi 10 nga badominatinze abatuusi bano. Ekyo kibalemye okubategeera nenga zonna funds na buli kimu kiva mu Uganda. Kusimbiza omuwoomusolo ne weebuunyugo munnayuganda ofunira mu luddawa. Yensonga lwaki Uganda teyina mateeka, amateeka gakola ku muntu munafu. Omuntu omutono bagenda kukutura ensonga ojja kuba tolina wogenda kuwaaba. Ye mission y'abasajja abo. Era mukyegendeza amagye ga UPDF gali e Congo, gali e Sudani, gali e Rwanda, gali e Somalia, Ethiopia, wali abasirikale bali, wali abayekera abetigiri, gali e South Sudan, amagye gonna gali kusendeza mu wamusolo gwe zosasula buli mwezi ng'osasula emisolo. Obo kitegedde bulungi gye gali era gakola mirimu egyo. Kati wamala okitegeera ekintu ekyo njagala osooka oggula omutwego oterere. So abajasi ba UPDF n'emuli mwe mulina okutaasa eggwanga Uganda. Tewali agenda kutaasa bannayuganda beebafu, basajja batu tebamanyi kye bayita byabufuzi, bakera ku makya kulona nga bagenda beebaka tebakwatako. Ye Museveni ng'akosa advantage ng'abali awo over awo tuvuddewo. Ebigenda mu maaso mu biraba mu ggwanga. Buno baka njagala busindikira bannayuganda mwenna. Tetuli mu politics as usual. Tetuli mu politics as usual. Tuli mu occupation, tulwanyisa apartheid. Mu Uganda tujja kiyita occupation, nenga mu luzungu lutufu kyandibadde apartheid. Yensonga lwaki bannansi battibwa bawambibwa nga bba akabinja akaawe kagenda ke-expandinga, katwala amataka, ke kalina ssente, katta, kawamba, kakola buli kimu ffe nga tutunula. Mu mission ya Museveni ey'okucupayinga eggwanga Uganda okujja oba indigenous, genda onoonye mu makomera gonna okole survey. Bannayuganda basingayo obungi bali mu makomera. Bano baba bataayaaya era bali mu magye. Njala kujjukiza mwe kye mutamanyi na kino kankibajjukiza olwaleero. Mission ya Museveni nene nnyo okusinga mugirowooza. 1. Bwe yasooka okujja mu Uganda nga refugee yayambibwa, bwamala n'atwefuulira kubanga gye yayita ewaabwe mwankole baamugobayo nga tebamumanyi. Waliyo n'obwakabaka teyabuzaawo, najja mu Baganda ne bamuyamba okukola ebintu byakola n'olwaleero. Wabula nga mumanyi nti
gw'owonyegere yali kusambya twamuwonyegere kati yali tusambya atya Museveni bw'amala okuwamba Ankole bw'amala okuwamba mu Buganda n'awamba eggwanga we yatandikira okusaasaana n'addayo mu Ankole n'asaanya buli munyankole yenna ne batwala amataka gonna n'agenda e Bunyoro eyo n'agikapitalinga n'agenda e Tooro n'agikapitalinga n'asindika mukulu we Salimu Northern Uganda almost 70% amaze ogikapitalinga n'agenda e Karamoja n'asindikayo Janet n'asooka n'akola ddate waaka yenna e Karamoja n'abajjako ente n'abajjako amataka n'abajjako buli kimu Embaale wakyamulima emukko Obusoga ali mu kukola buli ekisoboka kubanga olwali yamala dde okusimba empanyi mu Busoga yasooka baavuwaza n'abateekamu ensowole zikola omulimu ogwo kati wabadde asinga okweraliikirira ennyo nga bamuwa headache oba bamuwa okuluma omutwe ye Buganda abantu abasinga obungi abali mu diaspora ddala Abaganda abasinga obungi ndowooza ebyaguddewo weekend ewedde nkimanyi nti mwatudde ku TV zammwe ne ku radio zammwe ne mutula ku masemu ga Lumbuye twavuma wa bwereere Lumbuye yali mutuufu bye tutalaba obuliwo Lumbuye abiraba nga bijja mu maaso natandika program ebimuli Mbulange Mmengo abantu bangi mwanvuma abantu bangi mwacriticinga ne mutuuka n'ogga omwana onalabika mulalu naye ku kyatuuseewo jjo ekyatuuseewo ku weekend ekyatuuseewo ku weekend kitegeeza nti nze nali nabasookayo nga mission ya Museveni ngimanyi yakusaanyawo Bwakabaka bwa Buganda nakuteeka Muganda wansi yensonga lwaki nakola programu eyo nkimanyi nti mwe mwali temumanyi nga mulowooza ab'ebitiibwa abali e Mmengo mbavuma mbajolonga nga mwe mulowooza nti baminisita ba Kabaka bali e Mmengo mbavuma mbajolonga nga mulowooza nti nwanyisa mayiga ng'omuntu olw'ebigendererwa byange nze sigenda kwesimbawo ku Katikkiro oba tebagenda kunnonda nedda era sigenda fuuka minisita wa Kabaka nedda sigenda fuuka mutongole wa Kabaka nedda ate sirifuuka mutaka kubanga siri ebigendererwa byange ebigendererwa byange bya Buganda ya wano nga yennodde buli Muganda nga yeyagalira mu nsi ye ekyo temwakimanya kati Museveni mission ye yali nnene kati mugirabyeko yatuukiridde nti Museveni kaadi ze zonna z'abadde azannya mu Uganda kaadi ezisigaddewo ziri mu Buganda yazikutte n'azizannyisa ku weekend Museveni yakutte kaadi ze mu Buganda n'azidisiplayinga n'azizannya n'azibalaga kati gwabadde nga nvuma ng'ogamba nti mpalampa Obuganda si wakulembeze bitibwa mu Buganda ndowooza wakitegedde Lumbuye kyategeeza ku program buli Mbulange Mmengo gye nkoledde emyaka 6 weddo otegedde amakulu gaayo nti nze nabasookayo nga mmwe temunnatuukayo kati mutegedde lwaki nakola programu eyo saagala muntu yenna asindikira message ng'onneetondera obutamanyi olw'okuba tewamanya mu ntandikwa nedda ffenna bwe tusooka nti ensonga ezimu tusooka tuzeesulubabba oluvannyuma ne zivaayo nga ntuufu wabula awo tuwuunawo buwunyi ti kale singa twamanya nze neewala nnyo ekigambo singa namanya yensonga lwaki nzija nenkola vidiyo zino kati bwe nkola vidiyo zino mba mbategeeza nti nze mbaliko mu maaso mbategeeza ebigenda okujja ne mwetegeka awamu ne mugaana okwetegeka ku Sande nabuuzizza abasajja ba Kabaka abali mu diaspora mu America, Canada, Europe, Bungereza n'abali mu Africa Mayiga beyambaza eminagiro n'abawo bukulembeze ekyakoleddwa mu Buganda mwenga mu basajja ba Kabaka baweereza mwakozeeyo ekiwandiiko ekyenjawulo nga kivumirira Museveni n'abakune Joyce Nabbosa Ssebuggwawo n'abataka ku kikolwa ky'okutyoboola Buganda n'okuyisa olugalo mu Ssaabasajja Kabaka temwakikoze mwenna mwasirise kitegeeza nti byonna bye mbadde nzija mbagamba nti muli basiime ba Mayiga si basiime ba Ssaabasajja Kabaka byabaddidde era bibali ku matama lwakuba temusobola kwogera kitegeeza ki gw'Omuganda ali eyo kyekiseera osituka olyoka otegere nti Obuganda bugenda kusaanawo olw'abantu abaasibwa mu Buganda n'ebigendererwa byabwe wetwogerera olwaleero Museveni kaadi ze zonna z'abadde ajjazannya azigyeo ku mmeeza azikubyewo yasooka kwagala kwegeza muki mu nsonga z'ettaka lyo n'agula gule nedda nabbali bbe
neyeegeza mu nsonga z'okuggyako Bwakabaka amaanyi gaabwo n'ebintu byabwo omuli amataka embiri n'ensimbi z'abanja eziwera obuwumbi 5+ Museveni agaano zibawa n'agezaako okwegeeza mu Ssaabasajja Kabaka okumumiza omusu n'enzija emuga omwana lumbi yatabuse omutwe omwana mulalu biki neŋŋamba nze nange emmandu yanninya ku mutwe kangiweereze mpaka lwe naggusa ensonga zino bigenda okuvaayo nga Ssaabasajja Kabaka omusajja eri amwesimbe mumumiza omusu ng'era akozesa abantu b'emmengo era TV radio bannabyabufuzi bakozesa nnyo ekintu ekyo omwana avuma bweyagenda okukomekeza nga Kabaka teyali mu mbeera mbi era ne musirika nga mutera okukikola nenwana ne batuuka n'omuwaŋŋangusa bamutwale ewa bamutwale Namibia nenwana kyo era radio zezimu TV zezimu bannabyabufuzi bemuli batandika okwogera ebigambo omwana oyo awalampa alimba biki Saalonga Mulengejja agenda okuva ebbaga nti Kabaka ali Namibia nga nabagamba ki sabagamba nti ali Namibia kantuza mukitegedde kati awo tuvuddewa ku lunaku olw'Essande nabagambye nti Obuganda buli mu matigga Museveni kaadi gy'abadde asigazizza yamanya Ssaabasajja Kabaka takyamusobola Mayiga yamuteera emmenge n'akola omulimu gwe mu administration agukoze bulungi nnyo ogw'okusiriwaza okuwamba n'okujja amaanyi ga Buganda bwe gaali mu byobufuzi n'okusalawo Nazzikuno nga bwe tuba tugenda okukyusa obukulembeze obw'okulonda nga Buganda esalawo kyamaanyi nga ne mu meeting ezisalirawo eggwanga Buganda etuula ngera kubuuza bukyanga baleeta Mayiga emmenge emyaka 12+ n'afuuka Katikkiro Buganda yali etudde ku mmeeza kino yogera statement ng'eyamba eggwanga lyonna obanga Buganda bagamba esazeewo kubanga Museveni yakibala nti kati Sitayateeka oli agenda kuggyawo amaanyi ga Buganda agaali gasaddawo ekitundu ku ggwanga lya Uganda n'agasaanyaawo ekyo nakyo temukimanyi ne Museveni yajjanga emmengo anona amaanyi njagala yeebuzaabuza ng'afukaana ne Museveni yajjanga emmengo n'akima amaanyi n'Abaganda bamwesimbangako n'obajjanga ne bakima amaanyi kubanga Mmengo yali eyogera Mayiga olwajja Mmengo n'esirika nakati esirise kyebagiwanga bo Mayiga omuteeka emmengo ate kwe kulima empindi ku buli Muganda yenna eyandibadde ava mu Buganda okujjako Museveni omulwanyisa baba bali emmengo go balwanyisa kati njagala musooke mutunde ekintu kino lwaki buli Muganda yenna w'amaanyi ajja nga agenda kukyusa eggwanga eryo abali emmengo be bamulwana olyo kyetegerezaako omukulembeze wa Uganda yasooka Ssekabaka Frederick Lwangula Muteesa abamulwana omusula omuteeka mu katego ako baali Baganda era agenda okukomekereza okuwaŋŋangusibwa okuddusa e Bungereza abamuteeka mu katego k'omutta Baganda abakulemberwa mu Joyce Nabbosa Ssebogwawo ne Tatu Ssekannyo Obote yakozesa ne Museveni bakozesa okumutta tuzze ku mugenzi Bendikito Kiwanuka era abaali mu lukolo okusula Ben Kiwanuka baali Baganda ngera basinzira Mmengo tuzze ku kitaffe omugenzi Andrew Tankome Kayiira abaamulemesa ensonga ze zonna n'okugaana omusapootinga baali Baganda era be bamukolako oluko lwamutta Andrew Tankome Kayiira ne batwala omutamanya ŋŋambo omusajja Omunyarwanda atuli mu kutawanya essaawa zino Museveni Andrew Tankome Kayiira bamubulookinga okugenda okusinkana Ssaabasajja Kabaka era baasapootinga Munyarwanda ngenda balangira olwayo mujja kitegeera era mwasinkanya Munyarwanda atuteganya essaawa zino oyo Tankome Kayiira n'ayitaawo Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere era abamulwana baali Baganda Dr. Sibana Kizito abamulwana baali Baganda mpulira bulungi nnyo essaawa zino zireese muzzukulu wa Buganda ayina amaanyi abamulwana bali mmengera Baganda bennyini nga beetaba ne mu meeting ez'okumutta Baganda bennyini kati n'olwaleero Ssaabasajja Kabaka bamutyobodde Museveni n'atwala abataka abaawulemu nga n'abataka basinga obungi basimbe
si abataka abatuufu. Njagala mumbuulize omutaka yene yagenze Mmengo. Ekikufuula omutaka kwe kuba nti okulembera ekika ng'odda mu bigere by'omutaka muno gwe wasikira. Wadde oli mukulembeze wa nnono era oli mutaka, wabula olina b'oweereza be bazzukulu ab'ekika ekyo nga ggwe mukulu. Ngera kubabuuza mwenna abagenze wa Nnyando Yosoferi tibabulwa. Waliwo yatuuzizzaako olukiiko lwonna ne bazzukulu bo ab'ekika ky'okulira n'obagamba tulina kino na kino na kino na kino, abazzukulu ne bakuwa nti genda maaso kikole. Waliwo jjajjaffe omutaka eyeebuuzizza ku bazzukulu be ab'ekika kyakiikirira nti nganze jjajja ngenda kusooka kuyita abazzukulu bange ku nsibuko yaffe enkulu mbannyonnyola ensonga nga bwegenda okubeera, teri mukulu wa kika yayise bazzukulu be. Kitegeeza mwakoze ebintu mwino mwe nga mmwe bassekinnoomu so temukiikirira bazzukulu bammwe. Kinabaga mu vidiyo ku Sande, mwakoze ekintu kino nga mmwe bassekinnoomu nga temwebuuza ku bazzukulu bammwe. Mu mateeka agatali mawandiika aga Buganda kitegeeza nti omutaka yenna bw'ali olukwe mu kika kye, abazzukulu basobola okutuula omutaka oyo ne bamunaabira mu maaso. Ndi wano okusaba bazzukulu ba Buganda bonna, buli mutaka yagenze ewa Nnyandwe n'amweyanjulira nti Buganda eweddeyo olw'okuba nti bo we bali. Abazzukulu kibakakato ku ssemateeka atali muwandiiko wa Buganda nti jjajja abayisizza olugaayi mu Buganda era abaasuse walina okukoma. Abazzukulu mulina obuvunaanyizibwa otuuza olukiiko lw'ekika n'abakulu b'ekika abala bonna ne munaabira oba ne mujja obwesige mu mutaka oyo. Obuyinza mubulina, temwetaaga kwebuuza ku muntu yenna okutaasa Ssaabasajja Kabaka. So yensonga lwaki tebasobodde kwebuuza, bo bagenze ng'abantu. Nyongera obajjukiza buli kika kyonna omutaka kyakulembera kirina ensibuko gye kisibuka era nga balinayo ettaka erivunaanyizibwa ku bazzukulu ba Buganda b'ekika ekyo. Bano ettaka lyebafunye Mmengo lyadde mu interest yaani y'abantu nga project yaabwe bo nga bo, so nga teyamba bazzukulu ba Buganda abo ba shareholders nga bo. Kyobula n'abuuziza nti Mmengo yayisizza ekiwandiiko kyonna ekivumirwa ebikole byakoleddwawo. Mmengo teyakifulumiza kubanga bali part of the team abali mu kudestroyinga Obuganda. Bulijjo mbagamba nti nakola program y'emu buli mulange Mmengo egenda kujja buli kinyusi kyonna nsaasaanye era nzite program ya Museveni ya 1994 temwamanya. Bw'obanga Museveni kaadi ze azijja ezisembayo n'akozesa abataka ab'ensoole okulaga nti kati abayina mu ttaano mu kontro, Buganda beesigadde luddawa. Kubanga Ssaabataka omukulu ye Ssaabasajja Kabaka. Ensonga ezo teyazitegeddeko. Abasajja bano tebasobodde okuwangira Ssaabasajja Kabaka omutegeeza nti waliwo ensonga egenda mu maaso ABCD, tebaakikoze. Kitegeeza nti abantu bano ebintu bakola babimanyi bulungi nnyo nti bakolagana omuseddekezi. Era kyekifaananyi kino. Era ono okutuula mu kifaananyi kino abalagira ddala nti mwenna bakola ki, nti mwenna abasobola. Kyekifaananyi kino. Okira bulungi nnyo kyekifaananyi kino. Ayindooza bano balangira kubanga niwewunye mubeera mutya ono omusajja najja ku ttaka lya Buganda, Abanyarwanda abo najja ku ttaka lya Buganda oyo. Bano ndooza badde balangira nolulangira olwadde luli olulangira. Ne kati ekisinga okwewuunya omusajja ono Omunyarwanda najja n'atula mu lyo olulangira n'alutuula wakati. Omukopi najja n'atula mu lyo olulangira n'alutuula wakati. Omukopi n'atula mu lyo olulangira n'alutuulamu wakati. Nga n'ono eyeetaba mu kutta Muteesa naye atudde wano aboobedde. Omulaba Joyce Nabbosa Ssebugwawo yeetaba mu kutta Ssekabaka Muteesa era yeetaba mu kukyankalanya mutabani wa Muteesa n'Obwakabaka Busaanya, omukazi omu. Mwe teweewuunya mukazi kyono era ali ku mission ki ani yamusindika. Ezo mbitegedde bulungi ate mujja bitegeera mpola kubanga ensonga ezimu tulina ozikwata kintu kikulu era muzitegeere. Kati bwenva kweza ensonga nyongera okubategeeza n'okukubira omulanga
abakulembeze ba National Platform bali ku kitebe tubasaba n'obuwombeefu tumanyi nti amawulire tugeetaaga ne waliwo amawulire gatatugasa abantu bangi baagala okujja okusupportinga ekyukakyuka naye tebaagala kamera tubasaba abaana bali ku kitebe bakwata kamera bazijjewo kino kisindikira abantu obubaka ekiraga nti abantu abamu tebaagala kukola bintu nga biri public baagala kukola bintu nga mu privacy ne buli wamuteeka ekintu mu kamera kiraga kifaananyi kiti n'abantu bajja kutya abantu abamu baagala kusupportinga struggle naye kamera zifuuse kamera mutuyambe mugobe bannamawulire abaana bali ku kitebe bakwata kamera bakwata bano nga balese ssente si kikolwa kirungi kijja kusindikiriza abantu abadde balina essubi okujja okuteeka ssente oba okusupportinga struggle okudduka ngamba nti bagenda balabisa abantu bangi nnyo tebaagala Museveni by the way ne mu gavumenti tebamwagala naye bwe bandyagadde okujja okusupportinga ate ne babalekera mu kamera mulowooza tebagenda batta nkubuuza naye kozesa omutwe gwo abantu bangi bakooye gavumenti ya Museveni ne mu system mwennyini naye batya bamanyi nti banajja bagenda bakwata video kasita Museveni laba video y'omuntu ng'eyiga abadde akolagana naye obanga omuntu oyo abadde amusuubira okuba nti amwagala nga tamwagala nasola nesereza struggle aba agenda mulondoola amunyige mpaka kuwulira bubi kati ngenda basaba comrade mwenna abali ku kitebe please mulekera okwata video muleka abantu bajje batekeyo ssente ze bagende toyina kyosaasaanya toyina kyolaga kyanjawulo kiri awo abantu abamu balina privacy tebaagala balabisa ngenda basaba ekintu ekyo mukikomye mukireke olw'ensonga nti ensi gye tulimu si nnungi tuli mu occupation tulina okulwana kino mbalayire omugaana okusituka eggwanga lyaffe bagenda dditwala ng'ate bakozesa ssente zaffe zennyini bakozesa ffe kennyini okuwaayo eggwanga lyaffe mu ngeri yonna ebeesoboka n'olw'ensonga ngenda kusaba comrade gy'olina muna Uganda naddala abaana bannambi ne bazzukulu bannambi muzoobuke ekyo ekiseera muli mu kulya naye Katonda ajjula ssente teziggwa buwoomi wabula mukendeeze ku mululu ogw'okwagala okulyankozebwa akatambi kano ngenda kakomya wano tujja sinkano na ku Ranger mukama bankuumire mweraba n'abalala bonna bagwa ku video eno kubanga nagikolera essaawa emu yokka then tunasinkana olweggulo so ekindeese ekipayopayo kyakubategeeza embeera egenda mu maaso olwaliro mu ggwanga olw'ebyo ebigato birinze alright tugenda tandikira tugenda ku lwawo okusookera ddala njala kubaza mwenna abakoze post n'abakoze video ku social media platform zonna nga mukonda eminga ebikolwa bya Muhoozi Kanyarugaba oba daily drinking gino byakoze okuba nti atandise okuva mu mbeera nga akola ebintu ebitasaana ffenna tunajjukira nti ekitulwanyisa mu nsi yonna kwe kufuna eddembe Katonda yalituwa tuliyagalirimu ne mu nsi naye eriyo abeefuula baasisitanti ba Katonda nti balina obuyinza ku bannaabwe Wotwogereza essaawa zino Uganda eri mu katubagiro ka byabufuzi olwabo abalowoozesa bannansi nti bazze kulembera bannansi so nga ate baali bazze kuzimba Bwakabaka mu Uganda nga baali tebazze kufuga ensonga lwaki bakozesa nnyo amaanyi okusinga okukozesa amateeka gye gakola nsaba muntagingire president wange ndyoke nsumulule information olw'ensonga njagala abeere nga kwali ne bensabye okubeerako bonna babeereko then tusimbule video nja kudda akawungeezi nga tumaze obyogera yenna agamba sound damu oli damu o refreshing essimu yo boddamu n'okiwandiika ng'okuba ekibulooka nga nenda bugisimufungize gw'onoomanya ddamu okiwandiika owulire ddamu okiwandiike nti sound kuba ekibulooka ojja girabira mu ggulu maye musiruwala nnyo saagala kulwawo alright bakomredi baffe bonna abawambiddwa ne batwalibwa mu detention centers tubadde nga tukuba omulango okwetola ensi yonna ku social media platforms nga tutegeeza ne Uganda Human Rights Commission ku bice bigenda mu maaso wabula akulira ekitongole kya Uganda Human Commission omukyala Mariam Wangadya ng'agamba ye atambula amakomera agasinga obungi tannalabayo prisoners wabula baalabayo baterrorist aba criminals saako n'abo abaliko emisango gya aggravated robbery naye era tubale tumugamba nga nti abantu bafa bawamba ng'omukyalo Yesu yegwa naggamba naye kati nabagamba nti mu system sero bihoga and educated bihogo oba sero gaaju and educated gaaju tundeeta owerere nte abantu bano obusiriwa bwerekera misana kiro bwerekera emisana n'ekiro mu ngeri yonna ebeesobose njagala mutangira omukyalo oyo mugambe nti ebigambo mutabani wa bosi we Muhoozi byali mu kukola ne byawandiika essaawa zino bireflecting ne bamutuma okujja okwogera mu public nti wa political prisoners oba mu Uganda temuli kidnapping njagala mumpitiriza Mariam Wangadya owa Uganda Human Rights Commission
Mumubuuze ebigambo mutabani wa bosi we Muhoozi Kainerugaba byakola ne byawandika n'ogga nti yawamba abaana reflecting ne byajja mu public okwogera nti mu Uganda temuli kidnap temuli political prisoner kitegeeza byamutuma okwogera ayogera bala nabo bakolabira kitegeeza baba mumwokesa awo tufuddewo. Comrade Mutwe eri Mutwe bamuwambye era ne mutwala ali mu basement ya Muhoozi nga bwe yayogedde. Wabula njagala tubeere begendereza nnyo ng'obwana bw'omusota nti obuva mu kisusu okukaluma era kattirawo tutya. Museveni okuva ewaabwe history waabwe asoma nti bo tebasobolanga kubeerangawo ng'abantu baba yina okulwanagana okuttingana okumanya ani anaabeerawo okusinga abalala. Njogera ku gwaje basimuka mu Rwanda. Mukimanyi bulungi nnyo mu Rwanda ebaddeyo tribal clashes between Abahutu, Abatwa n'Abatuusi. Nga tribal clashes zibadde all along just amawanga asatu ne galema okubeera mu community yemu. Kati abantu abo balemwa mu nsi zaabwe ne badduka ewaffe ne bajja nga barefugee. Kati barefugee batufuukidde ekizibu kye baagala okuteeka mu Uganda. Bo kye bajja ne beeteeka mu Banyankole ne balowooza nti bajja kufuuka Banyankole kumbe n'Abanyankole n'abagizi baakibuukamu. Kati omukulu ono bagezezzaako nnyo okukola tribal settlements okuloosa bannayuganda nti amawanga amala gayinza okulwagana amawanga amala. Ndi wano otegeeza bannayuganda tetulina buzibu na bannayuganda abalala bonna. Obuzibu bwaffe bakajja ka Museveni akatono bwe kati akagezaako creatinga entalo z'amawanga ffe tetulina lutalo na muntu. Omwami ono azze ayogera statement nga zikubaganya abantu balwane ne kigaana. Bwe yakutte mukulu Edi Mutwe statement gye yakozesezza nti amuyigiriza Olunyankole bw'obanga wasomako era ng'otegeera bulungi nnyo oyo aba asindika obubaka obulaga nti Abanyankole bali mu kulwanagana ne bannayuganda. Ekyo ekikyamu n'abagambye nti Muhoozi takiikirira Abanyankole n'Abanyankole tebakiikirira Muhoozi. Ekyo mbasabye comrade ka video kakoze temugezaako kulumba omuntu yenna ayitibwa Munyankole oba bagala fa Banyankole bagezaako tosula mu katego era mbebaziza temukikoze mu bali nyumba balire ddala. Kati nga tuvudde waawo wetwogerera essaawa zino bwe bamaze okukwata Edi Mutwe Muhoozi n'akonfaminga gyali kiba kitegeeza tetwetaaga kubuuza ani amulina yaba amulina. It either amuproducinga mu kooti oba amutuwanga mulamu kubanga bayina mukwata nga ayina musango bagumugguleko bamuteeke mu kkomera. Ekitali ekyo kitegeeza amwina mu bukyamu. Ekyo kyakubiri. Ekyokubiri wetwogerera essaawa zino President abadde asazeewo n'abakulembeze wa National Platform bayite olukungaana lwa bannamawulire bategeeze bannamawulire n'ensi ki ekiddako. Muhoozi olukitegeddeko nti President ayise press conference ku kitebe kya National Platform ekavule. Muhoozi alagidde amagye alagidde poliisi okusalako ekitebe kya National Platform ekavule balime kuteeka olukungaana kubanga abali tamanyi obubaka ki President bwagenda sindika mu bantu. Era twogere essaawa zino ekitebe kya National Platform kisiringiddwa off tebakkiriza muntu yenna ayingira oba atambula kugenda kumanya biki bigere. So press conference teriiwo. Kiki ekiddako ngenda kusaba Mr. President wonna wooli otuyambe nga bulijjo. Mr. President ngenda kusaba nga bulijjo otuyambe nga bulijjo okwata essimu yo ey'omu ngalo ya buyonjo ogende ku kibanja kyo ekya Facebook oba ekya TikTok. Message gyobadde oginottuwa ku platform gyobadde oginottuwa ku kitebe kya National Platform ogiyise ku mutimbagano gwo recording ffe tugisaasanya ensi yonna mu butambi butambula abantu bategeere kubanga ekintu Muhoozi kyakola kiri technical kubanga akyagala bw'ati. Aplaninga okukwata security team yo yonna tutuuka okgenda mu kalulu nga tolina muntu akola ki akuliko. Kino akikola ng'ayagala kuwikeninga n'okuwikeninga bannayuganda. Nakibasomeseza ne banga tebakiyita psychological warfare. Psychological warfare omuntu asobola okukola ekintu oba asobola okukola ekintu ne kikuleetera okubeera emotional n'omenyeka mu mutima n'okaaba olwo yaba akuwangudde. Nkiddamu Muhoozi kye yakoze bakiyita psychological warfare. Bw'akwata Edi Mutwe bakomreri yenna n'amutuusako ebikulu bye bamutuusizzaako gwe wenna awulira nga kikutteko n'okaaba n'owulira nga onyiikidde omutima gukuluma wasuze okukutana toyagala okaaba toyagala kukaaba onyiize toyagala kunyiiga ye technically psychologically aba amaze okusikowalinga kubanga abakubye ekyo kyesaagadde mu gwemu. Kati ekyo bwe yamaze okikola era yenna eyafunye obusungu ng'abuuza kiki tuzzaako batukoze otti abantu bano bajja mu gavumenti oba bajja mu buyinza gw'ate oba wabuusa akakodi ako aka psychological warfare kitegeeza nti gw'oli strong enough to liberate that nation. Gwe wenna eyakaabye ng'olaba ekifaananyi kya Edi Mutwe gwe yenna eyakaabye nga batulugunyiza Edi Mutwe kitegeeza nti wagudde mu kakodyo ka Muhoozi ke yabadde ayagala. Eyo si gye tulaga.
getulagayibwa. Mr. President wonna woli njagala kutegeeza oboli makago oboli luddawa njagala kutegeeza okusinzira ku label sources zenfunyo lwalire sawa zino DDG General Drinking General planninga okulumba amaka ga Comrade Eddie Mutwe abagala ku plantingayo engoye z'amagye saako ne mundu oba nabo mikwano ja Eddie Mutwe nabo babalumbe bateekemu ebintu ebyekikolwa ng'ebyo bajja bikozesa nga ebyo obujulizi mu kooti okuteeka ku Eddie Mutwe emisango gy'obutujju oba egy'okusangibwa n'ebikozesebwa by'amagye ng'ate ye civilian wa bulijjo. Mr. President kulopera Dere Drinking General saako n'akabinja akabamafia bali mu police bagenda maka ga Eddie Mutwe saako agaabo mikwano gye abali cross aba muli okumpi baplantinga ye mundu w'amasasi saako n'engoye ez'amagye. Then kino bakikozese ng'obujulizi okuteeka omusango Eddie Mutwe bamusanze n'engoye z'amagye oba amasasi oba emundu n'emikwano gye abali cross dero muguleko omusango gw'okusangibwa mu bumenyi bw'amateeka n'ebyokulwanyisa by'amagye ekyo bagenda kikola. Ekyo kimu ekyokubiri. Mr. President watwogeredde saa zino wenzijidde wano nga Muhoozi era preparinga okujja okuraidinga amakago nga ayagala kusiringa off oba okukwata manyi police naggulu bamaze basembolinga oba muli mu motoka mutambula mwagala genda kusiringa off makaga president mukwata jali mu mutwale nakuno mwagala kwongerako mukulu Nubian Lee mwagala kwongerako General Sensa saako ne mukulu Mbogo. So Mr. President yagadde okutegeeza wonna woli General Drinking General Dere Drinking General planning okujja okukwata either olwaleero kubanga maze okutegeerako nti abasajja be basemwaye aba SFC saako ne police bo babadde kwasembula nga babriefinga butye bagenda okujja okusalako okukwata Nubian Lee as well bagala kwata General Sensa bagala kwatirako n'abala then balabe kye bagenda okukola olw'ensonga nti badde baagala okututwala mu trap yaabwe yerwa akaluba katya kyekisooka. Ekyokubiri baagala kulaba bannayuganda obunyivu bwa mu buli luddawa. Muhoozi alina ttiimu ye ya SFC gy'ayagala bateekinge over power nga tebayise mu kalulu kati aba ayagala akole ekikolwa mwe mu kigwemu ye ateekinge over ng'akozesa kodita kyayagala okupulaninga essaawa zino. Naye njagala bajjukiza ekintu kyonna ekigenda okujja mu Uganda kyekijja okudetermininga future ya Uganda nkiddamu ekintu kyonna ekigenda okujja mu Uganda kyekigenda okudetermininga future ya Uganda mu byobufuzi. So Mr. President, whenever you are Mr. Nubian Lee, General Sensa, Mr. Mbogo, whenever you are, get to know that Muhoozi Kainerugaba, he had instructed SFC, CMY, police as well to come over to arrest you or to kidnap you so that he can see or witness what level of love or support people they have towards you, because for himself, he wants to take power via coup d'etat. The moment the people come out to demonstrate, for him, he will lose that opportunity to take over power. But currently, he wants to arrest Bobby Wine or Mr. President, Nubian Lee, and the others to see the public reaction. Audio kalimo. Olw'ensonga nga bwe bagenda mu video kali kenkozi nga badde mu t-shirt ya pink. Abatajire mu demo girabe kweri ku YouTube ne ku Facebook. Ye kyayagala nti akwate Eddie Mutwe n'abalala before nga tanakwata president alabe reaction ya public. Bwamala ofuna reaction ya public, then abantu batu bafuddeeyo ekiddako next step mbwa akwate president wa Robert Kyagulanyi Ssentamu amuteekeyo alabe reaction y'abantu bwe batavaayo ku demonstrating aba amaze okuscoringa nti asobola okukwata Kyagulanyi n'amuteeka gy'amuteeka nga bannayuganda tebavuddeeyo kola kibakoze. Ye kimu kye baakole Tanzania, the same tactics they use in Tanzania okwata leader of opposition oba opposition leader wa Tanzania bamuteeka mu komera n'ekibiina ne bakiwera ne basigala nga bali active ng'ensi etambula bulungi katono kya plan nga kyagala okukola Muhoozi. Naye omusajja ono okumanya musiru na kino jala kibagambe obudde bukyali ekikolwa kye yakoze ogamba nti alina Eddie Mutwe jonna badde nfunye sources zange okuva mu balaksi eyekatabisaako waliwo balaksi erigaluga banyabo ne bassebo njala bategeeza
mu balakisi za Muhoozi za controlling okuli eggaluga ne Katabi ekiri eri Katonda yekkandoza yabeera basigadde bonna mizimu okusinzira ku sources zange ogenda okuyingira ku gate ng'owulira omusaayi guunya waliwo flat eri mu balakisi y'eggaluga eyo wali balakisi ye ogenda okutuuka flat ye mwanda mu basement bateekamu abantu basula bakuba emiranga bakuba abafudde n'abantu basula mu Lake Victoria bano baba disposing baagala ng'omuvubuka oyo atudde ku flat ne bali mu kunywa sigara bali mu kunyumira kibali mu kukola. These are torture chambers, are not barracks. Muhoozi is using different SFC barracks to torture and to kill indigenous Ugandans. As we speak right now, the leader of the security team of Robert Kyagulanyi Ssentamu, our president, he was kidnapped a few days back, but now Muhoozi confirmed that he's the one holding Eddie Mutwe. But unfortunately, what he did is against all the odds across the world, including the local laws and international laws, whereby he exposed the nakedness of Comrade Eddie Mutwe, which is not allowed in all international laws. Those who have just came to know politics in Uganda right now, Muhoozi and his father, they have a tendency of kidnapping political prisoners, more especially foot soldiers who affiliated to national platform, and he tortured them and he sodomized them to the extent that he records them on the open, he records them, then he keeps those videos in his custody, and after there he released those people to the public with the message that if you go against the orders which he had instructed you when he releases you, he will release those videos to ashame you in public as well in your family. Kati mwenna njagala mutegeere message ensindise eno. Muhoozi okuva n'agamba nti yakutte Eddie Mutwe amulira mu basement ye. Era n'ataaka ekifaananyi kyatadde kyabadde half. Mu mateeka ga Uganda tekikkirizibwa kukwata musibe n'omulikodinga. Bakutte Eddie Mutwe ne bamugyamu engoye nga bamukubye ne bamulikodinga. Just ekyo ekifaananyi kye mwalabye bakoze screenshot ya video ne bakyeditinga ne bakikolako half. Ne bamukubye ndowooza kyesinza confirming naye nga ate kituufu bandibanga bamusodomayizinze. Kati video bazirina era baziterese just to humiliate him we baba baagalidde wonna. Naye ekikola kye bakoze kimenya mateeka kino tebakikoze ku Eddie Mutwe yekka, bakikoze ku basibe bonna ba national platform. Ng'oyagala okutegeera nti balina video era bazikoze bazirina, kino ekintu kimenya amateeka g'ensi yonna. Kino ekifaananyi kati kikulagira va ku kiri ekyasoose okufuluma, kino ekifaananyi kikulagira ddala ekifaananyi kituufu nti bano baadde bamulikodinze ku video. Okira bulungi nnyo ng'ali bwerere bute ebyo biyigo. Ekyo ekifaananyi kikulaga kuba kati wuuno yenna ali bwe bamukubye ndowooza omulaba yenna ableedinga. Yenna omulaba ableedinga. Okitegeera? Awate wali kitegeeza bamukubye nga bamugyemu engoye ali bukunya bamulikodinze balina obutambi bwe ate somo yekka kubanga bakikola nga baagala to humiliate bannayuganda bonna kye bakola. Kati for reference era njagala mutegeera ekigambo kino bulungi nnyo nti ebikolwa Muhoozi byakola tebimenya bumenyi mateeka wabula biri against the humanity bitya. Essaawa zino bo kye bapulaninga baagala kuteeka kutya mu bantu. Essaawa zino kye bakola baagala kuteeka kutya mu bantu wabula kati kambawo sensitive information kansule Mr. Joel Ssenyonyi tuse ne ba MP mwenna. Okusinzira ku sources zange bantegeza Mr. President tegeze ne Lerup ne ba MP bonna ba national platform namwe bannayuganda bamupuliza bulungi nnyo. Mr. President nkusaba ne mukulu Joel Ssenyonyi mutwale obubaka bwange buno sibasabangako mutwale obubaka bwange buno gakikulu. Meeting yabaddeyo olunaku lwajjo nga ono muvubuka amaze okukwata Eddie Mutwe nga akonfamize nti yamulina. Meeting yatudde yabaddemu Sali Musale, yabaddemu Museveni kennyini, yabaddemu Janet,
yabaddemu ne Lwabwogo n'abalala bonna bakondemize ekikolwa kya Muhoozi ekyokukwata Eddie Mutwe nga bamugamba nti Eddie Mutwe is just a mere bodyguard, is not a politician. Even it's very rare to see Eddie Mutwe making a political statement. Why did you arrest him? Teyabazzemu n'asirika ne bakonsultinga ne babuuza Salimu Sale n'abagamba nti I advised you don't arrest those ones who are not politicians. Why did you arrest the politician? Why did you arrest Eddie Mutwe? Guy n'asirika as well. Janet n'abagamba naye akikoona eminga Museveni yasirise busiisi. Lwabwogo n'abagamba nze ndi against okukwata abantu abatali bannabyabufuzi. Ekyakwasiza Eddie Mutwe kiki olw'okuba nti Muhoozi takolaga naani na Lwabwogo era baafunye olutalo. Era either tomorrow is Friday oba ku Monday. Lwabwogo mugenda kulaba ko ng'alina ekintu kyagenda okulonshinga. Eno video mujja jija. Lwabwogo alina ekintu kyagenda okulonshinga mujja kitegera. Either agenda kwesimba mu kifo ekinene mu NRM oba alina kyagenda okulangirira ku Monday between tomorrow and Monday Tuesday alina kyagenda okulangirira. Nenga bali mu lutalo olw'okuba tebakkiriziganya ebintu Muhoozi byakola. Ekyo si ekikulu kyekirwa. Mu meeting yemu Odrek Lwabwogo yabagambye we are making a blunder. Which blunder? Nti if Robert Kyagulanyi Ssentamu and his colleague they get to know such information and it can lead them to leave that parliament, all of the NOP MPs and other opposition MPs to leave that parliament and they leave NRM in that parliament alone, nothing will prosper and nothing will go on. Even we can lose each and everything we have. Kati mukulu Joel Ssenyonyi, Mr. President Kyagulanyi Ssentamu ngenda kusaba abakulembeze bonna ba MP abakuwuliriramu ne Mwami Ssenyonyi mubagambe bave mu parliamenti eyo tekyali parliamenti bonna baveemu tebaddemu bagende mu constituency n'obudde buweddeyo baagala okugendako tebagenda kubanga oli yabagambye omusajja ono mukoddomi we yabagambye nti singa nuupu ejja bami ba parliamenti baayo n'aba opposition abamusire bava mu parliamenti kitegeeza buli kye tugenda okukola kyonna tekiri legit kubina ebikolo bimuli mu kuwamba mu abantu n'abagamba singa nuupu ejja ba MP baayo mu parliament n'abasigala ba opposition kitegeeza nti bagenda kukozesa chance eyo kudimandinga aba all the political prisoners bonna bali makomera nga tegenda kukkiriza kugenda mu kalulu ng'abasiba bakadde tebaliyo ate nga mukyayongerako abapya. Is this the management? Is this the country we want to be in? Naye nga bana basajja tebawulira. Kati Mr. President ngenda kusaba tegeeza abantu bonna boyinako obuyinza n'abakukkiririzaamu tebadda mu parliament kubanga Lwabwogo yabagambye I know we have those ones whom we control. For them they can remain in parliament. But those who are going to decide with their boss Robert Kyagulanyi Ssentamu and their boss Joel Ssenyonyi, the moment they leave the parliament, each and everything which is going to take place in the parliament is not going to be rejected. Kati mukulu Joel Ssenyonyi, Mr. President ngenda basaba buli member parliament gomusaba ne muwandikira officially ave mu parliament n'agaana oyo munyampi temutegenda bulijjo munoonya banyampi oyo munyampi nkiddamu ngenda basaba buli member parliament gomugamba nti ave mu parliament taddayo naddayo oyo munyampi temuddamu kubuuza ani gwakolera kubanga ekituufu kiri nti parliament tekyalina mugaso bwe banga erina omugaso tebannavaayo kondeminga bikolwa bya Muhoozi bwe banga erina omugaso tebannavaayo kondeminga bubbi bugenda mu maaso mu ggwanga bwe banga erina omugaso tebannavaayo kondeminga kikolwa kya Muhoozi kye yakomandiza abasirikale ba SFC ne bagenda eriwowa ne bakuba ba innocent police serving officers olw'ekikolwa kye mutaategedde ekikolwa kyabadde kitya. Abasajja ba SFC bawamba abaana okuva mu different areas of the country ne batwala mu different barracks okuli eya Katabi eyegaluga ne bakuba abaana ne babasiyaga abaana ne bayiika amadinisa. Kati aba SFC baleesa abaana ku poliisi ng'abamu bali mu kkoma abatonya musaayi tebasobola na kwogera mannya gaabwe n'obaleeta ku poliisi y'eriwowa be basanze ku poliisi babagamba we can't admit these suspects, the one you call the suspects, because they are unfit. Tebasobola kubeera mu poliisi muno kubanga balwadde mubakubye awo tebasobola kwogera tetusobola kusigaza wano baki basibe bano mubatwale mu ddwaliro bafune treatment bamala ofuna treatment mbakomye wano
eyabadalize timu ne bagamba nti kyemwogerako ffe tulina order from above bano abantu balina okubeera wano polisi ne bagamba kikafuuwe amateeka gatulagira tetusobola kukola ki tetusobola kuteeka basibe mu polisi already nga basibe bakoze eki bali mu mbeera mbi tetulina bwe tugenda kinnondola abasajja olw'okuba nti bali mu system serogaju and educate gaju o sero bihogo and educate bihogo sera kawo and educate kawo ba instructinze buli musirikale yabadda wa SFC n'akwata omuggo n'amasasi ne batandika okuba basirikale bonna ne bakuba polisi bagiteeka wansi n'abasibe bakubiramu kino kyabaddewo olunaku lwajjo wabula parliament ennakyogerako buli muntu ennakyogerako teri akikonda eminga kati banga basobola okugenda ne bakuba police serving officers abali mateeka bakomrade babayisa batya mu bisenge ebyo video mwazirabye eno yemu ku yo wotuukira okuba ossi akulira police station omukuba emigo n'omwavuza gwanga kiri emutandika okutegekera abannayuganda kiki emwesiga mu Uganda eno by the way for your sake kansooke mbategeeza ekigambo kino nzize mbagamba history will repeat itself abakulembeze bonna nga si bannansi bafuga bubi bannansi ekyokusatu omuntu yenna ngali mentally disturbed nga alina history eya mental illness tateekeddwa kwesembereza mu office yonna ekisokera ddala mwana mugimu ava ku ngozi mu myaka gy'enkaaga nga tuyingira myaka gy'ekinaana Museveni yalwalako akajabangu n'omutwala mu Eastern Europe eyo bamujjanjabira n'omwana ono mulalu tosobola kuŋŋamba nti wasomako wadde tewayita nobanga okyasobola okukomandinga abantu okukuba poliisi tosobola kuba nti wasomako ngero nga nti wagenda Sandhurst n'osoma n'olagira bakube abasibe mu basodomizinge mubateekemu ebitayimbwa emabega mutandika obbakuba ebikonda as if you are beating an animal n'ebisolo birina right Muhoozi Kanyarugaba bantu ki b'ogenda okukulembera ng'osobola okuodalinga bakugoloza gwe Muhoozi kasooke nkubuuze olowooza olina right ki mu nsi esinga eya constitution you are just an idiot. You are just an idiot, a grown-up idiot who doesn't even respect the law. Any serving officer is not allowed to torture any civilian, any armed civilian. To take a dua. Kubanga wali mu system educated count and set account educated cow. Yes, on you don't reason. O malo kunywa walajiwo. No malo kunywa simanyi chito. No jano tandiko obu. Muvubuka gwe. Oboli traumatized kitaawo Museveni okutta nnyoko. Nga tebasobola kutwala butabika sokka kukebera ngalabi. Gwe ngoloza nti eggwanga likuli mu mutwe. Okwate buli munnayuganda omuteeke wansi w'ebigere ebyo. Kijja kuviiramu akabasa. Ate wandikola ekintu okulumya omuntu n'omuzika ng'oyambe ekkiriza. Ebikolwa by'oli mu kukola essaawa zino, that's the true identification bannayuganda gye basuubira okujja mu maaso awo. Kino kigenda balekawa. Omanyi bannayuganda we are very easy to forget and forgive. Naye when time comes somewhere somehow, mujja kuleeta abantu baleetera ekintu ekizibu ennyo mwe kye mwagala mubeere oba kibeerewo. Naye mujja kifuna in currency gye mwagala. Kanzire wano. Mwenna bannayuganda bakola emirimu gy'enkola. Please mwewale nnyo tribe statements Muhoozi z'akozesa. Ndi wano bategeeza nti ebigambo nvubuka kampi simeke empeke simanya ne byakozesa n'abalabadde bajja bafu mu Bwakabaka n'Abaganda. Tebina kiryawukanako ne Muhoozi byakola kubanga ono yabatuma via other people bale babatuma okukola ebintu bino neffe tetuli basiru tuli bagezi kubanga tutegeera. Muvubuka go Muhoozi, let me tell you one thing. Ku myaka gyo gy'olina 52 ndowooza 52
bwobanga okyalowoleza mabega nga Volkswagen bwoba okyalowoleza mabega nga Volkswagen kitegeeza n'okutegeera totegeera gwolowooza okusalira obuviiri obukulinga ngembu kimemesa balaavu nolowooza nti gw'otegeera nnyo okwambala yunifomu zisente za muwa musolo toyina lunaku lwali okozeeko tosabangako mulimu oli kusereza muwa musolo ennyumba gy'osera musereza muwa musolo emmotoka gy'ovuga musereza muwa musolo emmundu gy'okutesereza muwa musolo tolina ne kitaawo yennyini tabeerangako nti alina bizinesi gyali atandiseewo mwenna muli ba refugees. For reference, refugees are not allowed in any country when they don't have profile. Temulina profile. Wabula ekintu ky'okidnappinga n'okuba abantu n'okubatta mu kikendeezi. Bwembanga mwagala nga temwagala bavuganya mujjewo akalu mugambe tugenze mu military rule teri kulonda teri agenda bateganya no Muhoozi Kanyarugaba ne kitaawo ne taatawo Muwani ne kitaawo wa Salimu Sale ne mama Janet Museveni please mutuyambe mugambe tugenze mu full army oba military rule mujjewo kuba temwagala bavuganya bw'oteeka wako kiba kitegeeza nti oli willing okukkiriza bina bavudde mu kulonda n'essaawa zino temukkiriza bavuganya ebipande mbitimbulayo muwamba abantu abavuganya mubatta abalamba wadde obutwa kiki kimuli mujjeewo okulonda mugambe nti okulonda okujjawo teri mugenda kuvuganya teri agenda banyega mufuge ensi emwe mugyagala kati opulani oyagala kukwata Kyagulanyi oyagala kukwata Nubian oyagala kukwata General Sensa oyagala kukwata gundi Mbogo buli muntu oyagala mukwata omuteekaawo omuteeka egyo oyagala kubanga oyagala kutiisatiisa wabula ngembagamba nti wandikola ekintu okulumya omuntu ekikolwa kiwakoze kyakolaze muganda wange no sisobola kubeera muganda wo sisobola kubeera muganda kubanga nze siri mu system ya Sarah Cow educated cow no ekikolwa kiwakoze soka webuuze bwe nakutte Eddie Mutwe ne mu postinga what was the reaction from the public, more especially from the public, from politicians, from religious leaders, from the press, from the media, from the international community? What was the reaction? Over politician, it is a wake-up call. But religious leaders, they're just silent, just asking themselves, is it true? Is this the country we are living in? The international community, they are not surprised. Kubanga, they know they are dealing with a muddy boy. The international level, they are not surprised. They are dealing with a muddy boy. We have a muddy dog and a muddy boy. So, the international community, we are dealing with a muddy boy. Kati, ebintu bino gwakoze ekintu ngolooza nti olumya Eddie Mutwe, tolumya Kyagulanyi. Olumya family yo abaana bo ne bazzukulu bo n'okulaga eggwanga nti liri out of control. Kankuddemu kino. Muhoozi Kanyarugaba, General Drinking General. Ekintu kye wakoze yes. Oyina amaanyi oyina emmundu. To expose Eddie Mutwe and to kidnap him, it doesn't hurt him. It just exposes you, your father, entire family and the system. Both local and international level. Because now the world knows your level of understanding. You are dense. You are dense. Okitegera kati Eddie Mutwe omulaze ensi yonna nti wamutokyalinze. Enebere example naabo abatamanyikiddwa abali mu torture chambers bemuli mu kutulugunya. Okitegera bemuli mu kutulugunya abali mu underground mu chambers muli mu kutulugunyamu abantu. Okitegera kati njala bagamba gwe muna Uganda aliyo ng'okyalise bijanjala empiso oyina kyotamanyi kyengendo okutegeeza kibujjako akawungeezi ojja kitegera naye nga njagadde obategeeza buli kintu kyonna ekigenda mu Uganda mukiwe amaaso ate mulina ekintu kyemutamanyi omukyala gwe bakwatira Bungereza Lydia Mugambe if I'm not mistaken mu ssaawa gye bujjako bakati bagenda mumusalira omusango gw'okutulugunya omukozi we. Ne can you imagine eriyo bannayuganda mbu abakoze demonstration wabweru w'ekkooti mbu baagala justice ku mukyalo oyo
naye bw'obatunuulira bw'obatunuulira ebifaananyi byabwe nedda bano si bannayuganda zino ntala hamwe yino message esoma bwete. A group of Ugandan assembled outside the Oxford court as they wait the sentence of Justice Lydia Mugambe. Some are holding placards and showing solidarity as proceedings begin inside the courtroom. They argued that the justice needed for fair hearing and all the cases against her not true. She was convicted on 4 counts related to modern slavery and human trafficking. A Ugandan woman murder, Ferris pretense, forced labor, conspiracy. Ne njagala osokola bifaananyi bino. First and foremost, beekwese. Obala beekwese. Kati bamala okwekweka, njagala otunuulire faces zaabwe. Njagala otunuulire faces zaabwe be bagenda okwekalakasa. Kuno kuliko mwana Uganda indigenous kuno. Abo. Otunuulire ba abo naba operative ba Museveni nenga bali bongeze batunuulire baabo gwo muntu obeera tebongereza nenga enviri zikulinganga enviri zembwa ng'oli bongereza baabo abo naba operative munonya abo butobongeza temanyi bantu mudiringa nabo baabo bagenze kulayininga wa Justice Lydia Mugambe bamujjeko emisango talina buzibu kati nno zize ensonga nga bwe zimiridde abali tebamanyi kiri ku kitebe essaawa zino embeera nga buli ku kitebe. Alright. Ndowooza mbufunze mutegedde bulungi nnyo njagadde president amanye kye kigenda maaso mu ggwanga kiki bamuplaningira okukola nakyo kigenda okuddako. Wabula ekyokukwata edi mutwe ne bamutulugunya kitegeeza nti baamulikodinza obutambi nga either amaze omusodomayizinga obanga bamukubye ng'ali bukunya ne baleka balikodinga videos kandi ne bataaka ekifaananyi kye baatadde. Wabula kino kimenya mateeka era buli muntu alina social media platform nkusaba otandika okkondeminga ebikolwa by'okuwamba n'okutulugunya bannayuganda kubanga kimenya mateeka. Era nkusaba mugende ku Twitter musindike ebifaananyi bya Eddie Mutwe ku embassy zonna eziri mu nsi yonna wonna woli osobola okuwandiikira embassy n'ogitegeeza ebikolwa bye bakola mu Uganda. Musobola okuwandiikira ba high commissioners mugende ku Twitter handles za UN mugende ku Twitter za ICC buli wamu mugende nga mupostinga ebintu bino kubanga twagala ku exposing abantu bano. Ekyokugamba nti mugenda kulemera muyinza mukole kye mwagala. You have all rights but stop kidnapping and killing Ugandans. Time will come when you answer and you pay in the heavy currencies mujja kusasulira. So Mr. President wona woli webereremo baagala kulyawo Nobianiri baagala kulyawo General Sensa baagala kulyawo Mbogo baagala kulyawo n'abala kubanga kye baagala mubaagala batestinge waters batestinga amazzi gasoundinga gatya singa bakutte ye muhozi kyabala yikyabala nenga ndi wano tegeeza abantu nti abantu banja bali mu tocha chambers betamanyi bali mu kwagala bali mu kutulugunya n'okutta. So no mukitegedde bulungi nnyo saagala baruyisa njagadde tegeeza president mukulu Jawale Ssenyonyi ngenda kusaba n'obwombefu muganda wange tegeeza b'okulembera bonna bave mu parliament eyo information enjijje wala tegeeza b'okulembera bave mu parliament tekyalina mugaso teyina mugaso bave mu parliament bwe baba tebavudde mu parliament kiba kitegeeza nti nebino bitulwana byabwereere tebasobola kulya amateeka gafa mu mukama waabwe. Parliament mugiveemu teyina mugaso okitegedde bulungi parliament teyina mugaso mugiveemu kubanga tukyabanja abaana bali abakadde ate tuzaako abalala nga bano kyekigendera kyabwe okukwata naye ye lwabogo mu meeting information gyemba wadde abagambye nti singa bano banaava mu parliament ne badimandinga abasibe bakadde bakwata mu kalulu akawedde nga mwongerako n'abalala ne bava mu parliament buli kye tukola mu nsi kigenda kubeera nga tekiri ligiiti
Mr. President nawo chimanyi mukuru je wese nawo chimanyi tikasta opposition tebera mu parliament ebintu government bibekola mu parliament bibera system rigid kabira buchiko kezibere bills kezibere chizo nazibate ziri rigid kati muntu yambe mujenga dabiza mu parliament I'm sorry to mention muve mote mulina byate mulina bimugenda kola yo already buli chimba chisanga bagala nechirala temweta amazina genchibo kubira mu parliament mutesi tuvoche mocha bana bimutesa bo bali mukuwamba bantu kubanga katekise bayinza okudda botachikiza mu kutida mu kigenda ko wadde kikola ke ekintu kyonna renso bayina kye baagala okukola nembaleke bale kumiki baagala naye nganfundikira ebiseera bisinga bonyigiriza nnyo ennyindo gireeta omusaayi bonyigiriza nnyo ennyindo gireeta omusaayi bogizaaza emize amukulu Yosereti Bahabulwa Nyandi tabayisirwa mutabani wa Karekezi ne muganda Salimu Sale saako ne mutabani wammwe Dere Drinking General ekimwera bidde kiri kimu nti obukulembeze bulinga mwenge ogumya n'otamiira ne hangover n'abakutulia ng'otamidde bafuna ekifaananyi kirala bannayuganda mubatutte nnyo for granted nti bo basiru ne mukozesa ensimbi z'omumusolo okukola ebintu by'ekisiru nga mwali badde mukola ebituufu wano tosobola kunga nti omusajja omukulu ogenda okujjanjabwa n'obumbi bw'ensimbi n'oleka nga mu Uganda gy'ovudde teri ddwaliro tosobola kunga nti mukwata ensimbi z'omumusolo ne muzigulamu emmundu mulwana naani era ani afunamu Museveni bwekyanga ogenda e Congo okubbayo njagala ombuulira ekintu kimu bannayuganda kye babenefitize okuva lwe mwategenda e Congo okubba okuva mu kinani mukaa kutuuka olwaleero nja kuva ku social media Museveni and your group can you show us one tangible evidence or tangible interest or benefits which as we Ugandan gained in your invasion in Democratic Republic of Congo since 1986? What have we gained? But you spend billions of money, of taxpayers' money to invade the Congo on your personal interests. Why do we gain as you Ugandans in your invading neighboring countries like Congo? Mufunye mubye gorodi mubye buli kimu tetulina wadde ddagala wadde kawulu baalo ketulaga nti kano twakajja Congo. Waki mwonna ensimbi z'omunsolo? Era mbuza bannayuganda muli obukadde 49 plus akabinja akatawera na mutwalo keka controlling eggwanga. Era abakuya abasajja be police aberuwa bonna babadde basera account educated cow sero bihogo educated bihogo tunde ente owerere ente bibaba kubye era mwegendereze nnyo be baline emmundu za ezikolebwa Israeli nezikolebwa mu America vako AK47 no omusirikale nagosanga nga akutte emmundu ezikolebwa mu America nezikolebwa Israeli ezitafaatagana AK47 oyo wa SFC era wa kabano nchiddamu omuntu yenna gosanga omusirikale ng'ayina kombati yengeri ngejjudde buli kyakulwanyisa ekyetaagisa alina elementi alina ebiso alina magazini alina emmundu nga AK47 ayambadde bulungi bebisobokolo aba SFC batujunga n'emmundu gye bakutte siya AK47 keka akabinja ka muhoozi ke training naye okalya ddakaddadde ensekerayo girira mu kati kunekusanga mu coffin M23 SFC mukole mulina okukola naye mujja kiro zaako nga nenda bugisi mufungize video tetusingana kusabire zakawungezi eno jagadde giretanga breaking news president mutegeeze n'abalala nakyo kyetaagisa okukola otherwise nze ogwange ngumaze tusekana kusabire video wedde